Amanya gange nze Reverend Canon Geoffrey Kagoye omusumba wa St. Dunstan Church of Uganda wano e Wantone. Njagala okwebaza Katonda olunaku olwaleero, olunaku olwa Palm Sunday wetujjukira Yesu Kristo bwe yayanirizibwa mu Yerusaalemi nga bamwaniriza mu maanyi n'okuwuuba ensansa n'okunyeenya amatabi. Era olunaku olwo tulujjukira kubanga olunaku luno Yesu Kristo bali abamwaniriza ate bo bamwaniriza naye tebategeera nti ye kabaka mu bulamu bwabwe. Naye ffe ekigendererwa akabonero ako ketukola ng'okuwuuba amatabi n'okuwuuba ensansa kitegeeza nti Kristo tumwaniriza ddala mu mitima gyaffe. Bali bamwaniriza mu Yerusaalemi naye ate kati ffe tumwaniriza mu mitima gyaffe. Era olunaku luno Mukristaayo awuubye ensansa naye nga ekyamazima ddala takyusizza bikolwa bye, nga takkiririzza nga tategedde ddala Kristo nti ye kabaka mu bulamu bwe, aba awuubidde bwereere. Kubanga okuwuuba obuwuubi ensansa si kye kikulu, naye ekikulu kwe kutegeera nti Kristo y'afuga, Kristo ye kabaka, Kristo y'afuga obulamu bwaffe. Era nze njagala okusabira bannayuganda bonna, Kristaayo ne bannayuganda bonna, olunaku olwaleero nga tujjukira Kristo nti ayingidde mu mitima gyaffe, tumwaniriza n'essanyu, tuteekeddwa okukyusa ebikolwa byaffe. Awo nno bwe tunaategeerera ddala nti Kristo tumwaniriza ddala mu mazima. Naye bwe tuba nga tukyakola ebikolwa eby'obwenzi, ebikolwa eby'obubbi, ebikolwa eby'obukumpanya, ebikolwa eby'okunyaga ssente ez'omuwa omusolo. Ndaba wano abantu bangi nnyo essente ez'omuwa omusolo bandiibudde. Nsaba bannange abooluganda, ensi erina obwetaavu bungi. Era ogenda n'owulira nga ssente bannaffe ababaka be twatuma kugenda okutukiikirira, ogenda okulaba nti ate beeyongeza, ate oli yeetaaga obukadde simanyi 10, simanyi kwanjula tteka, simanyi kola biki, kwegamba kwewuunya n'okwewuunya. Naye ng'abantu bangi tutuukirwa abantu bangi, omuntu nga talina na 10 kyakulya. So n'olwekyo njagala kusaba Abannayuganda okufaayo ku balala, okulumirirwa abalala. Bw'oba n'ebingi gabanako n'omulala atalina, beerako n'ekisa, tusobole okubeera nga Kristo waffe tumwaniriza mu kitiibwa. Ate naddala nga tuyingiridde ebiseera eby'amazuukira, kubanga tulabye nga Kristo kaakati ali mu lugendo olw'okutufiirira. Olwokutaano ajja kubanga attibwa musalaba lwa bwereere. Era oluusi ebikolwa bye tukola bimuzzaayo ku musalaba. Ogenda n'otambula n'olaba abantu, buli omu ng'ali ku bibye, buli omu nga yeesanga bw'alaba, abayita obwereere, abakazi, n'olaba kwegamba abasajja abasiba enviiri oba byavaawo ebyo. Nze ogenda n'olaba abasajja abasiba enviiri nga bannange. Ebyo byali by'abakazi. Kaakati ate tunaatera kwambala biteeteeyi na gomesi abasajja, kubanga ate ku mpeera byonna tukoze ki? Tubikoze. So bannange tutuuse ebikolwa byaffe, Mukama atusaasire. Wano waffe Wantone tulinawo n'abeetunda abakazi neyeerenga ng'ennyaanya. Bagamba ne weewuunya n'ogamba omuntu Katonda gwetonda nga wa kitiibwa, niye ogenda okulaba ng'ate yeeyamisaawo, bagamba yeetunda nga ate ekintu kyonna kye batunda. Olwekyo Mukama atusaasire. Nsaba mu biseera bino eby'abazuukira ge tugenda okuyingiramu, tukomerere ekibi ku musaalaba, tukyusibwe, Uganda yaffe ekyusibwe, ate naffe ffenna tukyusibwe. Mu maka gaffe tujja kufuna emirembe, mu nsi yaffe tujja kufuna emirembe, ate era ne mu kanisa tujja kufuna emirembe. Thank you.
twebaza Katonda olunaku lwaleero ku St. Anne's Church tubeerezanga Assistant Vicar. Olunaku lwaleero tutujjukiza Kristo nga atambulira ku ndogoyi, omwana gw'endogoyi okuyingira Yerusaalemi nga kabaka. Kale nno olunaku luno lwogera nnyo ku bulamu bwaffe nti Yerusaalemi mwali tempo oba yeekaalu, ate ng'ebiro bino yeffe yeekaalu ya Mukama. Kristo ajja mu bulamu bwaffe n'obuwombeefu, tumukkirize ayingire. Kubanga bwe yatuuka n'alengera ekibuga n'akaaba, kyalimu ebikyamu bingi, waliwo okwennyamira kungi, naye Mukama waffe yamanya nti tebagenda mwaniriza. Wabula bwe yatuuka yalongoosa yeekaalu, era Bayibuli etutegeeza n'asomesa mu yeekaalu eyo buli lunaku. Mukama ng'anaakola omulimu omulungi mu bulamu bwo, olina omukkiriza ayingire asobole okutereeza ebyakyama, ng'olokoka alyoke aweereze mu bulamu bwo nga bwe kisaanidde, akufuula ekitonde ekijja. Naye ekikulu ennyo ky'atuyitira bwe buwombeefu bwe yalesa, kubanga omuntu bwe yajjiranga ku mbalaasi kyayogeranga nti waliwo omutawaana, lutalo oba kulwana. Naye ajjira ku ndogoyi, ekiraga nti ye mulangira ow'emirembe, era aleetera emirembe mu Yerusaalemi. Ngire mu bulamu bwaffe atuleetera emirembe, atajja mu buwombeefu obw'ekitalo. Naye mbajjukiza nti agenda kukomawo, waliwo triumphal entry eddako. Mukama waffe akomawo olunaku olusembayo, anaakusanga weeteeseteese otya. Kuba okulaba kubanga ajja beeteeseteese, takomawo kumusaddaaka, guno akomawo kuno n'abeeteeseteese okugenda mu bwakabaka bwa Katonda naye. Mukama abafeera omukisa, tubaagaliza Palm Sunday ey'omulembe ennungi n'empisa zimunaayolesa ezinayolesa okwagala kwa Katonda kwabakoze mu bulamu bwammwe. Mukama abafeera omukisa. Mu mbeera eno gye tuyitamu nti mu nsi mulimu ennaku, naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Twagala okugumyawo bonna abayita mu kugulirizibwa mu maka gye tubeera. Abaami batulugunya nnyo abakyala, ate n'abakyala gye bali abatulugunya abaami, kyokka n'abaana bakosebwa nnyo. Okutulugunya kuli buli wamu, naye tugume kubanga Mukama yawangula. Twongere okusembeza Mukama nga tukola ebyo bye yatulagirira. Olw'olutyo tunaasitula omugugu obutazitowa, kubanga ng'amujje mwenna abakooye n'abazitoweza, nange n'abawummuza. Obubaka bwakwekwata Kristo. Bonna abatulugunya beekwata Kristo, ajja bawanguza. Bw'oteekwata Kristo oba kutulugunya ate obonaabona nnyo, kubanga obeera mu kubola. Naye bw'obeera mu Kristo, Dawudi amwogerako nti yettabaaza ebigere byaffe. Mukama abantu Okusabidde kwange St. Anne's eri mukono. Tuli ku lunaku lwa Palm Sunday era nga kyetujjukirako lwe lunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwe yayingira mu Yerusaalemi ng'ali ku ndogoyi. Tubayigiriza ki? Tutuyigiriza bingi, tutuyigiriza okubeera humble naye nga munda olinamu amaanyi, that ten referring anger strength. Kyekyo nganze omuyizi kyekyo. Some people saying that Jesus, there is going to be a war there in the area of Jerusalem, but he entered using a door. So there was a temple who just wanted to come, save his people, and even give them blessings.
olunaku Katonda lwe yayingira Jerusalemu ku ndogoyi. Mukono nzize ku sentankani okusaba. Leero lwe lunaku olwa Palm Sunday. Lwe lunaku Katonda lwe yayingira Jerusalemu ku ndogoyi. Leero ngize oku associatinga ne bannange okufa Katonda kyekyo okwagala bannange kyekyo Reverend Mabirizi ky'ayogeddeko.